ate abantu 10 be bakwatibwa akawuka akaleeta Mukenenya buli lunaku nga 326 be bafa buli wiiki. Bino byogeddwa Sarah Kayaji ssentebe w'akakiiko aka Paalamenti akalwanyisa akawuka aka Mukenenya mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa wakati mu kwetegekera wiiki ey'okumanyisa abantu ku kabi akali ku bulwadde buno. Okunoonyereza okwakolewa mwaka gwa 2021 kulaganga abantu abapya abakwatibwa akawuka akaleeta Mukenenya mbavubuka abali wakati w'emyaka 15 ku 24 nga bwe bakola ebitundu 37 ku buli 100 era nga basinga bawala. Between the age of 15 and 24 years who account for 37% of the new infections. And out of the 37% new infections we are having among the young people, a third of these are our young girls. Ombaka Sarah Kayaji ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akalwanyisa akawuka ka Mukenenya abuulidde bannamawulire nti wadde nga bino biri bityo Uganda yasobola okukendeeza ku muwendo gw'abantu abakwatibwa akawuka kano okuva ku bitundu 7.3 ku buli 100 okudda ku butundu 5.5 ku buli 100. Alipoota y'emwera yalaga ng'omuwendo gw'abantu abafa akawuka ka Mukenenya buli mwaka bwe yakendeera okuva ku bantu 37,000 okudda ku bantu 1,700 mu 2021 nga bafuna akawuka omwaka ogwo bali 4.4. We registered a decline of about 37% in the HIV related deaths from the 37,000 to 17,000. This is an achievement. However, we still have over 326 people who are dying due to HIV related cases. Kayaji yennyemedde abantu abali eyo mu 200 abawangala n'akawuka kano nga bamu tebamira ddagala ate nga balala tebalimira bulungi. We are all aware that Uganda is estimated to have 1.4 million people who are living positively. And out of these 1.2 million are currently on treatment, meaning that we have a gap of Ugandans who are HIV positive, but they have not enrolled on treatment. Ku bantu akakadde kamu 40 abawangala n'akawuka ka Mukenenya mu Uganda 20 bokka be bali ku ddagala nga Dr. Eddie Mokoyo ssentebe wa Uganda AIDS Commission agambye nti Parliament ekyalina omulimu gw'amaanyi okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. To date, we have 1.4 million people living with HIV. Of these, 1.3 million are on treatment. We have 54,000 annual HIV infections, and AIDS-related deaths have reduced to 17,000 annually. Much as we have made progress, HIV infections remain unacceptably high and gendered, with females shouldering a high HIV burden compared to males. Dr. Stephen Watiti nga wangala n'akawuka kano agambye nti ekyennaku abantu abamu tebamanyi kumira ddagala. The number he gave, dying of AIDS every week, that means today we are going to lose maybe over 50 people, which shouldn't be. And many of these people are dying, and some of them are dying when they are on treatment. However, there are some barriers that make it difficult for people living with HIV who are on treatment to swallow the medicine with good adherence. Obedi Lutale, Nerecho Nakasi, beba kusakide gule ino. Mwebale nnyo abasasi baffe katusooke tuwummulemu okiraba amawulire aga Bukedde. Bwe tukomawo mu Bukedde. Ensiitano y'abakirimaanyi Russia erumbye omwalo omuntu omu n'afiirawo.